Ettendekero lya Uganda Christian University kye kimu ku mirimu egy'enjawulo Kkanisa ya Uganda gye yenyumirizaamu mu kugatta ettoffaali ku by'enjigiriza, enkulaakulana ey'ekkanisa ne Uganda yonna okutwalira awamu. Omulimu omulala ogw'amaanyi oguwa abakulisitaayo essuubi y'engeri ekiggwa ky'abajulizi e Namugongo gye kizze kikulaakulanyizibwamu okutuuka ku mutendera gw'ensi yonna naddala ekijjukizo ky'abajulizi. Gino nno gye gimu ku mirimu enfofoolo eyali Ssaabalabirizi wa Kkanisa ya Uganda Bishop Mpalanyi Nkooyoyo gye yakola obuteddiriza ng'enkuyege zikyamukubira enduulu. Nga tetunnaba kutaganjula butya bwe yakolamu emirimu gino, katusooke okwejjukanya n'okusomesa abo abatuddiridde ku Bishop Nkooyoyo y'ani. Livingstone Mpalanyi Nkooyoyo yali mwana nzaalwa eyakuno eyazaalibwa nga 4 Ogw'ekkumi 1938 kyokka Mukama n'amujjulula nga 5 Ogw'olubereberye 2018. Ono yaliko Ssaabalabirizi wa Kkanisa ya Uganda wakati wa 1995 ne 2004. Yali musajja mufumbo eri mukyala we Ruth Nareiso ng'ebiragaano by'obufumbo babikuba mu 1965. Olugendo lwe mu by'eddiini lwatandika oluvannyuma lw'okulokoka ng'agenze mu kampu y'abavubuka ku Kkanisa ya Ndoddo mu disitulikiti ey'e Gomba, era mu bwangu yatandikirawo okuba omusomesa wa kkanisa. Bw'atyo yeegatta ku ssomero ly'abaawule era n'ayawulwa ng'omudyankoni ku lw'abajulizi lwennyini 1969 e Namugongo. Ono ye yali Bishop yasookera ddala mu bulabirizi bw'e Mukono mu 1983, oluvannyuma mu 1995 n'alondebwa nga Ssaabalabirizi ow'omukaaga okulembera Kkanisa ya Uganda okutuuka mu 2004 lwe yawummula. Okumanya ebyenkunala bye yakola ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo n'ettendekero lyayo CU tusoose kwogerako ne yali amufumbira ettooke Ruth Nareiso. Wano we tusanze mu maka ge e Mukono atunnyonnyodde nti omwami we okwagala ogaziya ettendekero lino okuva ku Bishop Tucker Theological College okudda ku mutendera gwa University kyali kiteeso oba proposal gye yasanga mu woofiisi ya Ssaabalabirizi ng'aweereddwa obukulu buno. Bakisangamu agireetako wano natwali tuli Namirembe tugisomamu. Oluvannyuma proposal eno yajanjulira banywanyi be omwali ne ba Bishop abalala mu bwangu ne bakola akakiiko akali kagenda okuyambako okutambuza ensonga eno. Olw'okubanga abamu balembalemba dda olw'ekaganga abakyatemya ku baali kakiiko kuliko Bishop Danstan Bukenya, Bishop Maali ng'obudde obwo yali akulira Bishop Tucker Theological College, Bishop Magambo n'abalala. Batandika okuteesa ku University igenda kubeerawa University ani agenda okulira University ye faculty kyeze n'abeeramu. Ng'amaze okuliza banne ekigambo yayolekera eggwanga lya America mu banywanyi be, ekisooka okubaguza ekirowoozo kye, ekyokubiri okumuyambako mu by'ensimbi n'okumanya butya University bwetandikibwa. Buli yatuulanga nga ye kantyogere ng'atunda ekintu kye kyayagala ng'abagamba nti banne ngenda tutandika University ne proposal oti ng'akomyewo enteeseganya ne banne zasigala zigenda mu maaso okutuusa lwe balowooza kwani yali agenda okulira ettendekero lino singa liba nga litandise. Mu kwebuuza ku banne mu America gye bamutegeereza ku musajja Stephen Noll eyali akulira ettendekero erimu mu ggwanga eryo era mu bwangu yadinnyirawo ennyonyi okugenda okumusaba okujja okulembera ettendekero lya UCU. Kale bwe yatuuka ku airport ne batuula n'amugamba nze Archbishop Nkooyoyo nva mu Uganda ate ngenda kutandika oba tutandise University ey'ekkanisa naye nkuleetedde ebbaluwa gwe Vice Chancellor. N'afuna ebigambo ebirungi n'amugamba ssebo neeyanziza nnyo okubanga ompadde omulimu guno naye sigusobola. Nga Nora agaanye okusaba kwa Ssaabalabirizi yakomawo wabula olw'okuba yali akkiriza nti ono ye musajja eyali agenda okumuyambako okulembera ettendekero lya UCU yasigala amwogereza okutuusa lwe yaddayo mu America n'amulaganga amulagira obulagizi okujja Uganda. N'amugamba ndi wano ku airport njagala kulaba. Kakati omusajja najja, bwe yajja n'amugamba ebbaluwa yange gye nali nkuwa omwaka oguwedde yeeno ngikomezaawo ekyagirina gwe Vice Chancellor
akati ebiseera ebyo ndowooza profesa yali alowoozezaamu nga omwaka kugwiseemu era ko ogwo omulundi ogwokubiri profesa Noel teyagigaana ebbaluwa. Okutya kwa bano kwali kwa kujja mu Afrika gye bali batajjangamu, so nga ku ludda lw'omukyala yali atyabba okujja ye n'abaana ne basigala. Mu wakati nga Archbishop ayogereza Noel n'omukyala ng'ayogereza mukyala munne. Namugumya kuba namuga nti Peggy buno buweereza olwo tubyogera omwami ali ku lulwe naffe tuli ku lwaffe. Buno buweereza Katonda bw'aba akuyise n'obw'anaabazze naawe ogenda okujja abaana ogenda kubale nemuga nti tondaba kankate wanoze abaana abange nazze nabo. Noel yasooka kujja kulambula wali wagenda kuteekebwa ttendekero lino era ebyaddako kati byafaayo ng'omuzungu bw'agamba the rest is history. Ku ludda lw'okulaakulanya Namugongo, Ruth Nkoyo yagamba nti okuva edda kyali kirooto kya bba. Mbu Namugongo wamuswazanga olw'obutabaawo wadde ekizimbe ekinnyonnyola abajulizi. Nga buli we tugende Namugongo tayagalayo yatwakomangawo galeba nti Namugongo tugenda kukimayo kiki ekiraga ddala nti tuli Namugongo. Aba Roman Catholic bakozeewo ebyabwe ife tetuli Anglican tekolaki. Mbunga awumudde mu 2024 yatandika okusabira ensonga eno oluvannyuma n'ayogera ne Archbishop Luke Orombi alabe ensonga eno bw'eyinza okutambulamu. Lumu namwaba nti ngenda wa Ssaabalabirizi Orombi ngenda kutandika Namugongo. Muga nti Nkoyo ogenda okukola ki? Sente ogenda okuzijjawa? Agamba nti nze nandi Katonda omulamu tujja kumukola. Mu mboozi y'akafubo bano bagamba nti kyayongera okumuwa amaanyi n'okumufuula omusajja ow'enjawulo lumu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasembeza Bishop mu maka ge Entebbe buli omu n'abaako byamusaba ng'omuntu wabula Bishop Nkoyo oyo ye yekka eyamusaba ekintu ekigatta bonna era n'amukakasa nga gavumenti bwe yali egenda okumukwasizaako era mu bwangu yavunika erisooka ne litemwa. Olw'omulimu ettendo gwe yakola mu kijjukizo kino oyinza okugamba nti omulimu Mukama yagulimu anti bwe yali ayawulibwa mu 1969 emikolo gyali Namugongo kyokka n'okuwummula Mukama n'amusaasira n'aziikibwa mu kifo kino newankubadde ekyo kyali kirooto kye. Yali afunye ekifo e Namirembe ku Lutikko era okutuusa Bishop w'e Namirembe nti Nkoyo yateganyidde nnyo ekifo kino kayeebakawa. Agamba nti ng'omukyala kimuluma okubanga ekifo kino lwe kyaggulawo lwennyini mu butongole bba yali amaze okufa. First celebration ez'e Namugongo ezaaliyo zankola bubi nnyo nga ye amaze okufa. Baali abalabirizi babiri abawanvu Archbishop Orombi n'Archbishop Nkoyo abe basemba emabega nagenda okulaba nga taliiyo nga tolina kyakola. Newankubadde Bishop Nkoyo ye yatima evvuunike ku kulongoosa Namugongo ab'ow'enjawulo ssaawa eno mugenzi, Kkanisa ya Uganda ekifo kino yasigala ekirabirira bulungi era y'ensonga lwaki buli bulabirizi obuba mu mitambo gy'okuteekateeka olunaku luno bulina enkulaakulana gye bulina okulekawo ekifo kusigala mu byafaayo. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.